Yes, for additive jimbandiza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade ebya pasaloza sipujingo temina kubanga bikwa koti yagala kubanga etula misango jawe ne tali bujingo bina masawo ngenda kwa bikutusako so ngate no mulenzi wali mulenzi kansa gwatawanya bazadde be basobeddwa bengena kwa bikutusako bagita fa additive jimpeleka like ato subscribing onyige ne kade mbagamba nti muri bamanyi nnyo okubanga mugiye kumirako waliwo omwana omulenzi ngulengera mu kifaananyi abazadde basobeddwa omwana alumizibwa kansa wabula kansa amuluma ku mukono agwa kkono ku kifuba era nga ekintu yazimba ekintu nga bw'okirengerawo ku mukono kintu kya bulabe nnyo bategeeza kifaananyi ekyo oyo kansa oyo gubayita kansa eri abawakana bagamba nti kansa taliyo tolengera ekifaananyi ekyo kya mwana muto naye kansa amuli bubi era abazadde bali mu kuteekateeka kubanga bamukola ki bamutwala so okubanga alongoosebwa kyatandikanga kazimba ekizibu ekiri ku kansa atandikanga kazimba kayinza okujja nogamba oli akatulututu nekagenda akagejja mpolampola olukakana nga kifuuse ekizimba n'oluusi ne kifuuka oguzimba kati ate n'omwana guno gwafuuka guzimba gwennyini kubanga akazimba oluusi kayinza okubaawo naye nga si ke kanene nnyo manyanga naye ate waliwo ekizimbira ddala ne kifuuka oguzimba magambe kafuka katulututu ebisesinga abantu bonna abayita mu mbeera bweti ababeera n'ebizimba bwe biti oluusi kasooka nga katulututu ate kansa alumba buli omu kansa talumba bakulu abato abalumba buli omu asobola okukwata munange ensonga zeezo bitrendinga ku social media abazadde basobeddwa bampi bali mu nteekateeka bakuŋŋaanya nsimbi kubanga batwala omwana waabwe akole asobola okubanga alongoosebwa mbagambye ono alumizibwa kansa aba alina ekizimba kya kansa ku sayidi y'omukono ogwa kkono ku kifuba kye nga bw'okirengera naawe ndowooza okirengera kizimba kyasalako ebbeere lyonna ndowooza olengera ebbeere lye mu kifuba nekisalako n'omukono mu nkwawa kizimba kinene si byangu ndowooza omulengera oyo ye maama we nga omulengera mu kifaananyi oyo ye maama we taata we ogenda kuba omulengera bazadde basobeddwa naye ng'ensonga zeezo jimpeleka like video eno ngenda kusaba mbyosabire abazadde bano basobola okubanga omwana waabwe ono bakola bayita naye mu mbeera eno basobola okubanga bamulongoosa bamulongoose bulungi kubanga ensimbi bayinza ozifuna ez'okulongoosa ate ne bitatambula bulungi wali mu operation nga kiba kitaga n'okola n'okusaba n'obasabira kubanga omuntu n'okulongoosa oba weetaaga ssaala ate ng'oluusi okulongoosa oba olinayo essuubi nti ogamba kabanongoose banzijeko oguzimba guno naye ate oba weetaaga essaala kubanga oyinza ogenda n'okulongoosebwa ate ne bitatambula bulungi abazadde ebiseera ebisinga oluusi abalina abaana baabwe abalina ebintu bwe biti oluusi atwala omwana okumulongoosa naye nga ate n'okumutwala basinga ne beebuuza omuzadde ono abadde ki lwaki omwana we taagala mutwala bamulongoose ng'amwetamuwaayo oluusi bambi nga atya n'okulongoosa kuno oluusi nako kuba kulina okutiika kubanga newakubadde baba bagenda kumulongoosa atere kubanga essubi buli omu aba alina nti bagenda kumulongoosa akole aterere naye era okutya kuvaawo n'okwesikaasika kubaawo olw'ensonga nti toyinza kumanya bigenda kuva mu kulongoosa kubanga eri ebiseera n'abalongoosa oluusi ne bitatambula bulungi oluusi eri abalongoosa ne bitambula bulungi kugamba oba olina kwekwasa Katonda ng'omuntu okubanga alongoosebwa naye ng'ensonga zeezo oyo gwe bayita kansa mbagambye kansa taliiko myaka obulumi omwana bumutta ndowooza omulengeraawo awulira afa ensonga zeezo mbebaza bagamba nti mwanya okubanga mugiye kumirako oyo kansa oyinza okwebuuza ki ekyo oyo gwe bayita kansa
stay on YouTube platform osabira abazadde bano basobola bakola ki basobola kubanga omwana waabwe ono alongoosebwa asobola okubanga addamu okubanga akola kugamba asobola okubanga adda mu bulamu obwa bulijjo obulamu obuli nnomo nga talina kizimba kino ekya kansa naye nga abazadde bo basobola tatawendoza omulengera maama yoyo basobeddwa akali akazimba akatututu kafuuka oguzimba kagejja mpolampola bwatyo kansa bwabeera atandikiriza mpola subscribe bwatonyiga ne kale bagita Fahad TV ngavudde ngenzikosa zene wa Teddy Bugingo ne Pastor Bugingo koti ali muteekateeka za kubanga etula omusango guno baagala kugutula mu gugwe ogwa divorce. Teddy Bugingo yagana divorce nate Pastor Bugingo yagamba nze bannange tukole divorce nze sidda wa Teddy. Pastor Bugingo yagamba tadda wa Teddy. Teddy Bugingo yagana okukola divorce kati koti egenda kikola etya kubanga omwaje yetaaga omulala takola kyajeta kubanga koti eyagala kutula musango guno egugalewo naye Pastor Bugingo yagamba koti temugalawo musango guno nga sikoze divorce na mukyalo ono. Pastor Bugingo newakuba yafuna Susan Makula naye ate tebina kubanga bitambula bulungi newakuba yafuna Susan Makula yetaaga akole divorce mu butongole asooka alyoka afune Susan Makula mu butongole nga mukyalo we kubanga essaawa zino Teddy Bugingo akyali mukyala we bwetegeeza obulungi mu mpapula ebyawandiikibwa kyovola essaawa zino takola ki teyeetaana Susan Makula akwadagezako kubanga alaga nti yeetaane teyeetaaya etteeka lya kooti yali linnyirira kyovola kooti yagala bituulamu kooti egamba bannange twagala tutuule mu nsonga zino kubanga ekisooka wafuna omukyalo omulala nakuba tunaba kumuwasa mu butongole naye era kiba kimenya amateeka kati baagala kutula musango guno baagala kugutulamu gugaluweewo mu butongole. Teddy Bugingo yagaana empapula yagaana zisayiningako Pastor Bugingo yasayiningako kooti jukali yesuubiza negamba nti bano bakole divorce bagabane ebintu bye bali bakoze Soti TV Soti FM business nyingi eziwerako bakole ki bazigabane kubanga balina n'ebizimbe. Pastor Bugingo alina ebizimbe balina ebintu ebiwerako nga kooti yagala bakole ki bagabanire wakati. Teddy Bugingo yagaana abasikane beebuuza Teddy Bugingo lwaki agaanye naye ate kooti egamba Teddy Bugingo yalikkiriza kubanga ono ye Pastor Bugingo yalabikanga eyakkiriza dda naye ate Pastor Teddy yakyasibya ensonga kivula kooti yagala kola ki yagala kubanga etula musango guno. Pastor Bugingo kiba kimuyamba Teddy Bugingo wakkiriza divorce essaawa zino ali ku bukenke awo abakkakkanye ayagala Teddy Bugingo akkirize divorce kigwe Teddy Bugingo yagaana kati simanyi kooti egenda kukikola etya kubanga kooti eyagala egenda okuva musango guno nga bonna bakozi bakkiriziganyiza nga divorce yetuuseewo kubanga ye Pastor Bugingo alaga nti siwakudda eri Teddy Bugingo yagamba nti sigenda kudda ye ayagala divorce. Teddy Bugingo yagigaana ate nga divorce yeyinza okuyamba tuyinza tulabe kooti egenda kukikola etya kubanga ne kooti yagala kuggalawo omusango guno yakituufu kooti enaggalawo omusango guno nga divorce tebaddeewo kubanga era webana kuggalawo nga divorce tebaddeewo era bajja kuddamu bagutuulemu. Yes kubanga Pastor Bugingo oluusi afuba nnyo okulaba nkola ki guddamu kubanga gutuulibwa mu kooti kubanga ye kyayagala ye ngaki ayagala divorce. Aye Teddy Bugingo kyagaana kakyovola mbagambye nti divorce bwenaba tetuuseewo kooti ejja sigala omusango guno egutuulamu ensonga zeezo naye nga kooti y'amagezi gali ebawadde bano ababiri kukkiriziganya bakole divorce ebyobugagga babigabane. Teddy Bugingo yakigaana ensonga zeezo bagita Fahad TV subscribe atonyiga kale mwali kata ne Saudi bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga munfollowinga zo updates mba nazo buli lunaku olukya ku nsi kuno gwekikakatako kiri kimu kyokka kunfollowinga era nga commentinga to subscribe ng'onyigere kale ensonga za annulment divorce
twala tugende byonna kwawukana kugaba kusharinga bya bugaga kusharinga mali ebugaga babine ebiwera bano era nga koti amagezi bonga boge baba kuliza na divorce bagabane